This is from Pantilla in the danger. Webali kubanga ate hoche kumidu kufifije the news anka omulungi yona jesinziro kubanga ate ogiriko ye omukyala amanyiddwa nga Mona 256 yes avuddeyo bw'atyo nga ali mu maziga mayitirivu ddala ng'agamba nti taata we agenze maaso kubanga ate amukeberako mu bufunze amukubidde kasimu oluvannyuma lw'emyaka 20 wabula ng'agamba nti yali ayagala nnyo kitaawe ng'akyali muto naye kati tamanyi yes kitegeeza nti munange taata amaze emyaka 20 nga tali mu bulamu bwa mukyalo ono olaba ensonga eyo so bimusobedde tamanyi oba omukwana akyagulina ogwa taata oba takyagulina naye ng'okusinziira ku ba social media in-laws abagenze maaso kubanga ate munange bamutegeeza nti taata kola ki musonyiwe taata asigala taata ebyo byonna bibaawo naye kasita agenze maaso kubanga avaayo n'akukubirako banaakuceekingako musonyiwe obeere ng'ate okola ki odda gy'oli omukyalo no yeenyumiriza nnyo mu maama we yes era nga amwagala nnyo okuba nti ye muntu gwakuze naye gwakuze alaba obulamu bwe bwonna so ebyo nno bye biri eyo ku saidi y'omukyala amanyiddwa nga Mona 256 maziga meerere so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Phoebe naye bw'atyo yagenze mu maaso kubanga ate avunuka ekiyumba abangi gye baali balowooza nti oba oliawo yandifunirayo obuzibu ngamba obw'okufiirayo anti munange ennyumba mwe yali agenda mu maaso kubanga ate akakalabiza mwafiiramu omuntu ate nga mwagiri so nga ate abazadde mu nju tebaalimu ekintu ekyavirako bakadaama banne okumutegeeza nti yegendereze ayinza obutavunuka mbeera eyo naye Mungu abadde ku saidi ye yatambula bulungi nnyo era yakomawo bulungi nnyo era nga ku butaka kwali bwentyo nyongera okubanga ate nsabira buli kinoomu yes ali mu kiyumba ng'ogenda maaso okubanga ate otoba n'embeera naawe ali mu nnyumba naye nga munange tomanyi nti essaawa yonna biyinza okukyuka nkusabira Mungu abeere nga akuvuunusa okomewo munange nga oli mulamu oleme kuddira mu bokisi y'abalwadde abasuuse buli kimu kibatambulire bulungi bamaama kubanga munange si byangu n'akamu n'akatono ddala kaakati naawe wenvaawo wenzirire saidi eno bakugamba nti ekawempe poliisi egenze maaso okubaako abeekwata yes agencies zino zigenda maaso kubanga tezitwala abantu ebweru companies bbiri weziti zigaddwa era nga abazikolamu abawerako ddala bana bakwatiddwa kigambibwa nti company emanyiddwa nga Al Saud recruiting agency esangibwa enansana yo egenze maaso kubanga atekola ki etwalibwa era nga agikulembera omukulu amanyiddwa nga John Kamome yagenze maaso kubanga ate atwalibwa naye nga kigambibwa nti bano baali basoloza ku baana abawerako ddala nga n'omuwendo tebagumanyi ensimbi era nga zaali wakati wa miliyoni 4.5 n'okudda waggulu nti babatwala kubanga bakuba kyeyo ne batabatwala baali bagenda maaso kubanga ate bawamba passport z'abaana abawerako ddala era nga kigambibwa nti bano babadde balina n'omuntu gwe bakolagana naye mu ggwanga erya Saudi Arabia amanyiddwa nga Muhammad yes nga mubayite okubanga ate batulugunya abaana okubabbako ensimbi zaabwe n'okubanga ate babatwala ne basuula mu mawanga ago nga tewali na mirimu yadde obulanga poliisi etegeezza nti abantu bano aba office eno yagenda maaso kubanga ate egisuspendinga mwaka gwali gwa 2019 olw'ensonga nti yali fake nga baagira badda naye munnange ebadde egenda maaso kubanga ate eddukanya emirimu gyayo mu nkukutu okutuukira ddala lwe bagenze maaso kubanga bagiwangula mu dda tebakutteyo yokka waliwo ne company emanyiddwa nga Preferred Consulting Limited nayo bagenze maaso kubanga ate bayoolayo be bayoola yes wabulanga ate kino kyaddiridde oluvannyuma lw'abankuba kyeyo abawerako ddala okugenda maaso kubanga ate beekumamu ogutaaka ne bagenda maaso kubanga ate balabisa companies zino awo poliisi we yavudde negenda maaso kubanga ate ekola omulimu gwayo era nga yasuubiza nti yakuteeka amaanyi mangi nnyo mu kikukusa bantu era bwe bati bagenze maaso kubanga balabula abannayuganda mwenna abatanaba kubanga mutambula naye ng'emirimu gibabuze okubeera abeegendereza n'abantu abo bemukozesa nga munaatambula era kubanga ate nkutussaako akatambi k'omukulu gwe badde bagenda maaso kubanga ate baferera mu linnya lye era nga bafeze bannayuganda bangi abagala okubanga ate bagenda mu nsi ennene zi Canada zi UK ensi bwezityo bwatyo ngagenda maaso kubanga ate ayina byatutulira bannayuganda so kawulirize bulungi kalabe bulungi gwe wenna ayina essuubi eriva mu omwani Jordan Saudi Arabia obeere nga ate ogendako mu nsi ennene Canada UK USA obeere mwegendereza eri ebintu ebimu
Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu74 7254242 plus emu74 7254242 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza abagenyi bokwebowa. So it is I think at least mobile man at least without evidence. No more you say. You say it. One again. So the Monday young maybe. Where's that physical here? How do you get an object of hey number Kagari au chibale. Nyagala abantu basatu. Nedo mai magambe ndia onengera kutuka this. They can say Friday morning. Tomorrow morning. Tomorrow you have to come between 0 and 5 in the morning. 9. Let's just at 9. Because 10 is going to get around 9. Okay. Then if you got it, just what I can afford. We're down there, but if you also look at the details, there we are. So, you know, they'll find you for a copy. Passport copy, A-level. Send it to take a you one night. You know, what's the dinner? When does it take? Friday. Tomorrow. That is tomorrow. Oh, my age, yeah. Go my jet. I can take you tomorrow. Only so. Yenda kuita olero. Emotoka yange bakitwala mu garage ngenda kuyita usanga munana. Nze Buganda ntege kyuma kya Yesu. Gwe muwulira omulangira Ndawusi gwayogerako mu audio zenga afera abantu nti kyuma kya Yesu Ntege Williams yafiirwa daddy we ali mu America akolera ku baana visa na abafunira emirimu mu Apple Farm nti bajje bakole. Njagala okulabula eggwanga lyonna ne bannayuganda bonna ababbiddwa nti nze nga Buganda Ntege kyuma kya Yesu sigendangako mu America era ndi wano mu kibuga Toronto. Ebigambo ebyo mulaba emabega bitegeeje eyo bw'olaba ekigambo ekyo omanya nti omuntu ali Canada ali Toronto. Era njagala okukakasa bannayuganda abandaba nti eno ye kaadi yange sigendangako mu America era nze ndi mutuuze wano e Canada. Kakati omuntu yenna gwe bafeeze ssente mpulidde nti waliwo webaggyeko miliyoni 10 waliwo webaggyeko miliyoni 2 waliwo webaggyeko miliyoni mmeka mbadde mbasaba nti mwenna mukole ekintu kimu mwewandiise. Okay, attention bagay ne lady mbalamusizza. I was supposed to get back to you sawa 10 naye manye essaawa za Uganda essaawa za America tezikwatagana. Kakati the documents are on plane. They are coming. Ngenda baweza details za documents zino njagala mugende muzitracking muzirabe engeri gye zigenda okubanga zitambula. Zijja kutuuka mu Uganda nga 29. Kitegeera. So tickets zibali zirina kutambula 28 naye documents zigenda kutuuka 29. Tegeeza ticket bagenda zikyusa muyinza okutambula 30th or something like that. So tulinde mugenda kutunula ku documents ezo ne chat ye gyampereza nga tanaakwebaka. So mutandika okutracking a document eyo. Document eyo erimu contracts zammwe emirimu gye mugenda okukola kuli visa zammwe byonna biri omwo. Now ekirungi kiriwo ekiti omukyala aŋŋambe we are having a Zoom meeting on Tuesday. She's communicate her Tuesday. That is our Tuesday, Mike, by the way. Our Tuesday. She's communicating on their Monday, which is ours. She's communicating on Sunday, their Sunday, which is our Monday, the time of the Zoom meeting. No, we need this. So I'm going to communicating on Monday yafe. Ewabe jakuba Sunday. Then on Tuesday, I'm going to do a time to call a Zoom meeting.
let's be patient. In life, you have to be patient. So tukirinde ekyo. Let me wait for the communication. Kijja kuba kituyambe because their Monday tujja kuba wenabeera ne Zoom meeting tujja kuba naye ku Zoom. So tulinde. Good night. Good evening members. Muli mutya? Kasube muli bulungi. Now, kyetutuuseeko njagala muli voice note eno bulungi n'obwegendereza. Ebipapula biwedde okukolako, but they need to come to Uganda. And your boss is saying we need to get $900. Mugambe $900 abana tebalina sente. Nagamba agenda basasulako $600 mwe musasule $300. Mwenna as a group. Ezigenda taxes za DHL okubanga ebipapula ebyo bituuka e Uganda. Ku Lwokusatu lwa week ewaabwe kati lwe lwenkya ewaffe enkya ku Lwokubiri. Sente ezo buli omu njagala aweereza emitwalo 15 abantu mmwe nga bwe muli. Buli omu 15 tukole $3 tusobole okuziweereza nzitaki ku visa card zigende. Ebipapula ebyo babiprinting ku Wednesday ewaffe kati bagenda ewaabwe kati bwakedde is a Tuesday. Babiprinting Wednesday babiteeke mu DHL emisolo gye musasulira yayongeddeko $600. Bijje Kampala ne tiketi zammwe zifulume, ebipapula ebyo bifuluma, tiketi nazo zifulume, tugende ku embassy. So that's what is going on. Njagala 150,000 from each of everyone by tomorrow evening. Mark my word. I don't want questions, but that's what is happening now. Nakafuna order from California. Thank you. Friday. On Friday you'll give me my money. Not ku recordinga. Wabula kubanga teri kyesobola ku recordinga teri kyesiina. Give me money Friday because we end up meeting it. I will. No woman. Then nebipapula. Then ekyo kitalonyo nebipapula byange byonna nebipapula byange bibeere ki? Naye sente zo ziteeke ku simu seetaaga kubeerako. Not talking to me, sending to me the money. They don't need to talk to you. Will be giving you the papers. Please, now let's be down precise. Kale. Nze kale. Ate Friday eriwala. Leero lwakumeka, leero lwakusatu. Mukulu, I'll talk to you on Friday. I'll send you the money on Friday. Kale. Yes, sebo, jebaleko sebo. Esimu zange lwaki tozikwata mukama wange? Esimu sebo tesoboka kumala wiki yonna. Ensonga yange eri nti one promising olwokutaano okunsasula sente zange nga tewazireeta. Ezange naziyisa mu mitendera. Yes. Which acknowledgement did you do? I'm doing an acknowledgement. With who? Okay. Listen to me. With who, auntie? Auntie, listen to me. Yes. Kare changambiri. Manyogo ogwe no mufere atura nabiyo. Kare agamba agambi. I'm making an acknowledgement that I'll pay the money in 21 days. I'm putting it in writing. 21 days zitandika di ateza mwezi ki? Zitandika Friday. Njagala zigweko ku 25th of this month. I would have paid your money. How sure will we be? Ante kyenjagala okutegeera uli leka kuŋŋamba no leka kuŋŋamba ze no
Yes. Yes, ebo. Kati kyetwagala kiki brother kyetwagala kiki no twagala atuweereze olupapula ng'aluwandiise ng'ataddeko signature yes nga biri written tetukyayagala bintu bya gundi bya kubanga ye mwennyini yakatupromisinga ebintu emitwalo n'emitwalo nga talina kyatusuubiza nga tolina kyotugamba yes yes acknowledgement ng'eri written ng'eriko n'amanya g'abaana si kugisendinga I want to come and I pick it there. Let me do it. Okay? Then ekirala you'll find it there. At Simba Radio. You'll find it there. You'll be ready after my meeting. You know on sawa tano. Kale kanjisi. Sawa tano. Yes. Yangoji none. Yes ebo. Ati nabo nyina. Ngera tuwanto omusajja takwatendeza in the name. Obanzi kyo zenyizo juweza wa mukuru Bwenje. I can send it to you sir. Because you want deal Mr. Bwenje will handle this case. Who is Mr. Bwenje? Is working. Let me send it. In fact, I'm going to send it Mr. Bwenje. Don't come. Who is Mr. Bwenje? Who is Mr. Bwenje? Aha, kati lwaki oyagala kugisindikira oyo? What do you want? I want it from the Simba. Yes? Go there and you pick it. Yes, I want to pick it from myself. Myself. You come at 11 pick it. Okay. Ebyo ebintu by'okutusuubiza bya bulimba. Anti bulijjo atulimba oyo mulimba. Okiraba? Bwenje omanyi lwaki nkugamba oyo anti obadde mufere nnyo obadde mulimba nnyo yes aha yes kangendeyo katikati I'm coming right now and you need to find it no tukyali mu kwogera lwaki tuvaawo